amawulire ku ssaawa zino 11:30. Speaker Parliament achaddeko mu bitundu bye Omoro ew'omugenzi Olanya Jacobo eyali Speaker Parliament gwe yaddira mu bigere. Speaker yayamye okusigala ng'ayamba ennyumba ey'omugenzi Olanya. So nga buli mbaka Parliament yateereddwako ensimbi ku akawunti y'akakadde kamu emitwalo 50 ez'okweyambisa mu ntuula za Parliament ezigenda okutandika olunaku olw'enkya mu kibuga eky'eggulu ate akiike wakuzisesema gibadde mitwe mbadde na Bisho Salma. Atachike wakuzisesema Mujazi sesema obusente butono nnyo. Ziri ennyingi ebitaano ebisatu ebina zenzibuzibu. Naye buno obusente sente obwo bajja bugira bajja busesema. So katulinde cheko obuzaayo ngo owadde ensonga lwaki tewaji ati sasa olagenda kati obuzibu kuba n'amabanja. Wanga bana amabanja. Bakabusako nga babutema. Bakabusako nga babutema. Yeba nabagenda okukiye ekibiina batuuseewo olowooza abantu babatuuseewo bambuze ku bantu mulowooza ki ku kibiina kino kibaga okutandika abeesigi PFF. PFF. Abantu nabo bakoowa. Ekyabasawo kino kyogezza abantu obwama ekyabayintaani. President yagamba nti ababaweerera ate babasobola obbawa ssente ezibabeezaawo. Temusobola agenda ku internship naye bateekamu nga ssente ng'ezo. Beetaaga biliyoni 18. Basobola okuba nga bakola ebirungi emirimu kuyambako abasawo n'okubabeezaawo. So kati President yagambye nti kitwagala nnyo okugira bannange abantu abakwatirako abayambe naye beesigye awanze omuliro. Agambye nti amaka gwa President buli kanaku gatambulira ku biliyoni 2 buli kanaku. Tegeeza ennaku 9 si biliyoni 10 na mmeka si 18. Kati bano ze beetaaga beesigye akambu wadde wano abaana Uganda eno. Nabichu kankuleke